tufunye okukolagana okulungi, naye waliwo awalala we tutafunye okukolagana okulungi okusingira ddala ku political party ya National Unity Platform. That is one of our FFU officers who was hit in Iganga. He was hit in Iganga. Our vehicle, Kawempe, police officer hit, Kawempe. Equally that one, Kawempe. That one is in Iganga. That's a UPDF officer then. That one also is in Kawempe. The officer had to go through a CT scan. Can go back to the folders. The videos. Oh, that one we have seen. Let's go to the other folder. That was in Bugembe. That's Jinja. Twakakwata abantu abawerako kati wano saze nga ndi mwetegefu okukuwa figures naye naawe kenyini ogenda omonitoring olaba betutwala mu kooti naye bw'onooba oyagala details ojja zifuna later olwokuba kati wano size nazo bameka abaakafa nze manyi ono weiganga waliwo omulala gw'omanya sinaba kuwulirayo omulala naye bw'anaabeerayo naye tujja kugoberera tulabe naye nze manyi eiganga. We have already flashed the activities of NUP. Have you seen other activities of other parties? We have flashed for you the activities of NUP. Then are you asking me why we are following? We are charged with the preservation of law and order. Now when we see, remember by the way, we also have intelligence. When we see, and again we hear, are we supposed to sit back? Is that witch hunting? Can you categorize that as witch hunting? Actually, we should be thanked for being responsive to ensure that the situation remains stable and calm. Me, I'm expecting the people to thank me. I'm waiting because I think my responses are what the people are expecting. Are we together? The other one, have I finished your concern? Ijo Iganga, a garrison, you will have to tell me what a garrison is. But you see, under the Constitution, the police is charged with the protection of life and property in partnership with other security agencies and the general public, isn't it? It goes beyond the police. It's beyond the police. So depending on the situation and environment, even there is when we call upon the good intentioned Ugandans to come and join us too. You have even had cases where we have even recruited special police constables when we know that this situation requires more effort. I think that explains why when we are acting, at our back there is also other security agencies. By the way, I want to explain this, that
before these rallies take place, there is an interaction between the police and the agencies of these candidates. Some of these candidates want their candidate to pass through the route where they come from. And for us, really, that wouldn't be, it shouldn't be an issue as long as there are no processions. But in the process, pass there, and at times, I also want to point out this. At times you can see, if I'm going to town and you see I'm moving at 5 kilometers per hour, am I expecting to reach town within 10 minutes? And yet this is a short distance. I would like you people also to help us. You see at times the demeanor, the movement of some of these candidates. You are going to Jinja, but the speed you are using, then you are carrying, you reach and stop. You are not checking whether there is a problem of oil, but you are stopping to mobilize in a non-designated area. These are issues which are diverting us from what we have earlier planned for. These are issues which could easily make someone not reach the prearranged destination in time. And remember, there is the 6 o'clock deadline. Now, should that blame be put on us? Remember, I told you, enforcing. We enforce the law on your behalf. Actually, from tomorrow, don't say the police. You say, okay, you can say our police enforcing our demands. I'll be happy to hear that. This is the demand of the Ugandans, that you people be there to work on our behalf as we do other businesses. That's how I know it. It's not the other way around. We have not brought ourselves into this business. It is the demand of the Ugandan through the constitution. And you are not going to find us wanting on that. We want to still give you comfort that we are up to the task that you gave us. And we are going to do it until we deliver the elections. And even we will continue to deliver a peaceful environment for the development of this country. That one I must assure you. So that you can go and continue to do other things which enable us to get tufunye okukolagana okulungi. Naye waliwo awalala we tutafunye okukolagana okulungi okusingira ddala ku political party ya National Unity Platform. Era ndowooza abantu bagenze bakiraba, waliwo mu bitundu ebirala nga tuwalizibwa okukozesa ate ebikozesebwa ebirala bye tutatandika nabyo. Ndowooza abantu balabyeko nga tukozesaako tear gas, naye mu kusooka tetwagikozesa kulw'okuba abantu baali bakola ki? Bakolagana bulungi naffe. Naye n'ekirala tetwabikozesa kulw'okuba abantu abasirikale bagezaako mu luzungu tukiyita restraint, okugezaako mwandinyambyeko akagambo ako ne mukambuulira, okwekomako, okulaba nti waliwo obutebenkevu. Naye ate obutebenkevu tekitegeeza nti ate wabeerewo abasosonkereza obudde bwonna nti ate nga security etunula. Kiba kitegeezaawo waliwo abamenya amateeka naye ate security ebatunuulira butunuulizi. Ne weesanga nga obudde bwatuuka ne tugamba nti waliwo ebintu abantu be balina okukola ki? Okugondera. N'olwekyo si kugamba nti twali twagadde okukozesa nga tear gas. Naye ate njagala abantu bakitegeere nti tear gas eri mu mateeka, n'ebirala byonna biri mu mateeka, naye kibeera kirungi kulw'okuba nga bwe nagambye
nti obululu buno tubukolanga wali tubukolera mu ddembe si mu kulwana. N'olwekyo njagadde ekyo nkikakasiza abantu baffe. Wabaddewo ebikolwa ng'okuvuga bubi mu makubo, okusooka nga tukkiriziganyizza wawe tugenda okuyita, wawe tugeerali wegenda okubeera, ate ne weesanga nga abamu tebagoberera ekintu kye tuba tumaze okwekkaanyaako. Ne weesanga we tufunye obutategeeragana. Waliwo kulw'okuba kambawe ekirala ekyokulabirako, Electoral Commission yateekawo etteeka nti campaigns zirina obutasukka ssaawa 12. Naye ate ogenda okwesanga waliwo azze zimaze okutuuka ssaawa 12 agamba njagalako kutandika raale. Ne tugamba nedda. Awo oba okoze eki oba togoberedde mateeka. Waliwo ekintu kye tuyita procession oba bakiyita batya, okuyisa ebivulu. Ebyo nabyo twagamba tebikkirizibwa. Naye ate waliwo abalala ogenda okulaba nga bayisa ebivulu. Kati ekyo kiba tekikola bulungi mu nteekateeka yaffe, kulw'okuba enteekateeka tulina okugikkaanyaako, tufune aba security abamala, tulabe nti ebitundu byaffe bisigadde mu ddembe. Kansuubire Oluganda ndwogeramu bulungiko. Ebirala byenjogeddeko ndowooza ffenna tukiraba. Emmotoka waliwo amateeka g'emmotoka engeri gye tuzikozesaamu, naye ogenda kwesanga abantu balinnye waggulu bajjudde. Naye tujjukire twakafiirwa abantu baffe mirundi mingi, naye mu myaka giri egyayita waaliwo ndowooza mujjukira bulungi abaaliwo. Waaliwo accident yali nga tonaba kutuuka bwayise mu budde bwa campaign, yatta abantu bangi obudde bwa Hajji alagidde. Tetujja kukuuma ebintu ng'ebyo bisooka okubeerawo ate tutandike okwejjusa. N'olwekyo tukubiriza abantu baffe tugoberere amateeka, kulw'okuba amateeka tegavaawo bwe tubanga tuli mu budde buno bwa campaign. Era amateeka kati geetaagisa n'okusingira ddala, kulw'okuba tuba tuleese abantu bangi mu bitundu. Ekirala, wabaddewo emabega eyo okukuba abantu ba security amayinja n'okuboogerera obubi obudde bwonna. Naffe mu kulaba kwaffe ffe okubeerawo ye condition esobozesa rallies ezo okugenda mu maaso. Naye kati bwe tutakolagana bulungi naffe tekitusanyusa. N'olwekyo tukubiriza abantu baffe balabe nti tukolaganira wamu bulungi, tugende mu maaso. Tusigazizza ennaku ntono, mwezi gumu n'obunaku obulala obugwamu. Buno tebujja kutwonoonera kye tuliko, okuggyako nga waliwo abaagala okukikola nga bakigenderedde. Naye bwe wabanga tewaliiwo abantu abaagala okukikola nga bakigenderedde, nze ndi mukakafu, nina obukakafu nti kino tugenda kikola. Naye ekikulu nti amateeka tuli beeteefuteefu okulaba nti gagobererwa, ate nga gagobererwa mu butuufu bwago. Bwe tuba tukola activities zino eza campaign, tujjukire nti waliwo n'abantu abalala abalina ebibakola ebirala, nabo tubaleke bakole ki, babikole nga naffe tugenda mu maaso ne campaign zino. Waliwo ebibaddewo emabega okusinga ddala okutandika mu mwezi gwa October. Nayogeddeko erira abawagizi ba NUP bwe bakuba abantu
ne bonoona n'emmotoka ya poliisi. Olulala waliwo we baakuba omuntu waffe ye Karamoja mu Abimu district ne bamukola bubi paka yatuukira mu ddwaliro n'amalayo ennaku nnyingi. N'ebirala ebibadde Kawempe, Kayunga. Ekikulu ennyo njagala abantu baffe bakitegeere, ekyasookera ddala okuleeta ekizibu kyali okwagala okukampeininga ku budde nga buyiseewo. Ekyo kimu. N'ekirala okusosonkereza aba security kyayitirira nnyo. Ate nekyenagambye processions zino, processions ziba zituleetera okutaataaganya ebitundu bingi, era twakkaanya nti procession zino tuziwere zireme okubeerawo, naye tulaba abamu ku bakampeininga ate mu kifo ky'okuziiza bagenda mu maaso n'okuyita abantu nga tebanaba na kutuuka ku raale, ne wesanga nga layini ejjudde, oluguudo lwonna luweddewo, kozi n'okutuuka ku mabbali g'oluguudo n'okusemberayo. Ndowooza ebyo si bituufu. Ffenna tukolere wamu tulabe nti ebiruubirirwa byaffe byonna tubifuna mu butuufu, tusobozese abantu baffe okukozesa constitutional right yaabwe gye balina, bawulirize abeesimbyeyo kye bagamba, obudde bw'okulonda butuuke, balonde omuntu gwe baagala. Njagala okuddamu okubakakasa nti ffe nga security tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti amateeka gagobererwa. Tujja kukola kyonna kye tusobola okulaba nti abantu baffe tebakoseddwa, naye ate n'abantu baffe tubasaba nti ffe okubakuuma obulungi nabo balina okutuyamba mu mpisa. Si kugamba nti ate kibeera kya sayidi emu okukola ki, okulaba nti obutebenkevu bubeerawo. Ndowooza munzikirize nkome wano mu Luganda, naye